Select the channel you want and watch live. Are you busy right now? Then check out On Demand or enjoy in your free time. Afro Mobile. The future is now. Eno ye Salam TV. الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من يسر على المعسر يسره الله يوم القيامة. Abooluganda mwenna abatulaba bannayuganda abali emitala w'amayanja ne wane waffe ku butaka, simanyi ebigambo bye nnyinza kukozesa kubeebaza na kubasiima, naye nkakasa omusiimi ye Allah subhanahu wa ta'ala yekka. Njagala okubategeeza amawulire ag'omwana waffe ono Hamida Namponye gwe tuzze nga tukubira omulanga gwe tunoonya ogwa miliyoni 25. Mu wiiki namba alhamdulillah tusobodde okukuŋŋaanya ssente eziwerera ddala miliyoni 10 n'emitwalo 5 mu gumu n'ennusu 3 nga muziyisa ku ssimu zaffe ezo nga sibaze taata wa mwana alinawe 10 bw'ogatta awamu ze miliyoni 10 n'emitwalo 6 mu gumu n'ennusu 3. Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yatugamba nti man yassara ala al-mu'sir, omuntu yenna ayanguyiriza omuntu yenna ali mu buzibu, naawe Allah agenda kukwanguyiriza olunaku olwa kiyama. Omulimu guno gwe mukola munene okudduukirira obulamu bw'omwana ono. Ebbujje lino lye mulaba, omwana ono abakubanga ayogera yali badde atutegeeza peyini gy'alimu na ngeri ki gy'afiiringamu, naye olw'okuba nti bbujje myezi 3 maama w'omwana ono ne taata w'omwana ono peyini gye balina n'okuba kulya emmere batekyagenda olw'obulumi. Omwana okuzaalibwa nga alina ebituli 2 ku mutima, atazza musango, atalina kye yakola nti alina ezzambi lye yakola. Ensonga eyo bw'ogitulamu n'olowooza bw'oti n'osiriikirira, mu butuufu bikuggwako. Naye Allah waali era ye mujjanjabi era yawonya. Tumwegayirira Allah subhanahu wa ta'ala awonye omwana ono, amujje mu mbeera mwali, amuteeke mu bulamu obulungi. Ate byonna bisoboka okubeera nti nno Allah asobola okumuwonya, nga Allah ayisiza ku dduwa zammwe, ku kusaba kwammwe, ku buyambi bwammwe bwe muzze nga muwaayo. Tukyali beetaavu ku mulanga guno, tunoonya miliyoni 25, twakafunako miliyoni 10 mu emitwalo 6 n'omutwalo gumu n'ennusu 3 bye tulina mu kashi. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala mwenna bannayuganda naddala abalina ebitongole Allah be yasukkulumya ne mufuna emikono emiwanvu mu byenfuna. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abayisizeeko tutaase omwana ono. Wallahi abazadde edduwa ze babasabira n'ebigambo ebirungi olw'omulimu guno gwe mukoze, kubanga kino baali tebakirina naye mmwe mukikoze ne muwaayo ne mwerekereza, buli omu n'akwata ssente ze n'abeera ng'awaddeyo. Bantu batuweeredde ddala ssente, oli n'akusindikira 2, n'akusindikira 3, twebaza abatuwadde akakadde 5,000, asindika 2 ow'ensanvu, buli muntu yenna
twebaza bannaffe abali e Bulaaya naddala mu UK, abali mu USA omulimu gwe mukoze, abali mu kyondo ky'Abawalabu awo be baakazaako eri akadaama, bannayuganda abali wano abawulidde omulanga wano ewaffe ku mbeera gye tulimu nembeera nga mulina kye mukutte ne mukiwaayo. Banange tuli basiimu ku kino kye tulina essaawa zino, mbasaba omulimu guno tugugguse. Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagaa nti inna Allaha, mazima Allah ayagala nnyo omulimu we guba gukoleddwa gubeere nga gukolebwa bulungi gugguke. Ate era nabbi n'atugaa nti innamal a'maalu bil khawatimi, emirimu gyonna Allah gitunuulira ku nkomerero. Mbasaba nga mbeegayirira tugguse omulimu guno, ekibulako kye kitono wano we tutuuse. Obulamu bwa Hamidu ono namponye buli matigga. Saba Allah ayisize ku kino, tuwonye omwana ono nga Allah ayisiza ku ffe. Agenda jjanjabibwe obudde bwe batuwaddewo kubanga ali India butuweddeko. Mu weeks 2 alina kubanga ali India nga alongoosebwa mutima oguliko ebituli ebibiri. Mbeegayirira ne ssekwegayirira tujulirize tulabe nga tutaasa nga tuyingira mu bulamu bw'omwana ono nga we mumulaba bw'afaanana ebbujje lino. Gwatamulina weebaze Allah subhanahu wa ta'ala. Atannamufuna saba Allah kutaase kino, naye nsaba Allah asuuse omwana ono. Abakubanga ayogera yaliyogedde ekigambo eki n'atubuulira obulumi bw'ayitamu, naye bambi tayogera eky'omukisa omubi. Naye bw'otunulira abazadde naawe yazaalako osobola okutegeera ki kye bayitamu. Bano njagala kwebaza Salaamu TV, Haji Abdul Karim Kalisa ne ttiimu yo, Mohsin, mwenna abakoze omulimu guno ne mutulabirira ne muwaayo obudde bwammwe ne tujja ku TV eno ey'obusiraamu ng'ate temulina kikumi kye mutusabye. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala TV eyo Salaamu agisitule era agiyisizeeko ebintu bingi nga waayisizaako emirimu gy'obusiraamu. Omwana ono tulabe nga tumutwala e India, mwana wa busiraamu, mwana wa bannayuganda, mwana wa ggwanga. Ffenna twebaza aba media mwenna abakoze omulimu guno, abasuluhu Islam Media, abakuba omulanga ne gubeera nga gugenda mu bantu. Tubeebaza Allah abatusasule ekisinga bulungi. Aba SK Muzirimu Daawa, banange tubeebaza olw'omulimu guno gwe mukoze okulaba nti ensonga eno etambula. Njagala kwebaza baganda bange betubadde nabo mu mulimu, baseeka n'obatuukako n'obagaayisaawo eddoboozi. Sheikh Umar Siddiqi Ndawula tukwebaza olw'okuteekayo eddoboozi. Naawe Allah akujjanjabe akutaasa ebibyo, kubanga bwe twogera ku mulanga gw'omwana ono okugenda e India okimanyi. Era tukwebaza olw'okuba nti watudduukirira n'oyisa eddoboozi. Sheikh Miradu Kaluma Nadawi ne ttiimu yo ekyoto kyayirimu tubeebaza olw'okuteekayo eddoboozi ly'omwana ono. Bannange mwenna tubeebaza abasiraamu n'abatali basiraamu abakutte essente ne tulaba nga obulamu bw'omwana ono bugenda nga budda mu mbeera entuufu. Saba Allah ayisizeeko ku ssente zino zitulina twongere okuyambako. Ne woba wawadde ga nti tugguse omulimu guno $25,000,000 mu butuufu tezisobola kutulemerera. Bwe tuba twewadde ne tufumiitiriza tuddemu okuyita ku namba zaffe ez'essimu 0701 32 74 64 ne 0772 32 74 64. Era tuyite ku 0701 94 97 79. Waliwo ennamba nga yo bw'oteekako ssente tebajja nakusala gye tukozesa ey'amakyati namba. Onyiga star 185 star n'onyiga 9 ne hash n'oteekamu koodi 4284 ejja kuleetera amanya ga kitongole Salfa Charitable Organization mwe tukolera emirimu gino okuyamba ku bantu. Tuyite ku namba tuteekeko ssente zaffe kubanga ziri batuwa oluusi abantu 12 olunaku, naye ate bw'oyita ku eyo ey'amakyati namba
mwana wattu omuwendo gwonna gwoteekako abantu bonna abasobola okuteekako sente zijja kuba zituuka. Tubeebaza okufuna miliyoni zino 10 n'emitwalo 6 mu gumu n'ennusu 3 mu wiiki emu si kyangu ku society eno ng'ate zijja ku simu ng'oli asindika n'ebitaano n'ebibiri. Bano mba mukoze omulimu munene. Saba Allah abasiime tuyite ku nnamba ezo zireeta amannya ga Salimu Sserujja tubeere nga njagala okuddamu ennamba zino 0701 32 74 64 Salimu Sserujja ya Airtel 0772 32 74 64 era amanya ge gamu ne 0701 94 97 79 era amanya ge gamu. Teeka mungu okozesa Airtel yo star 185 star 9 hash ogateko kodi 428 4126 oyingizemu omwendo gw'essente ejja kuleetera Salifa Charitable Organization. Naalibadde nkozesa ebigambo simanyi bye nnyinza kukozesa na kukakasa ssanyu lye nnina ku mutima ate n'obulumi mu kiseera kyekimu. Ndi musanyufu olw'okufuna kino ate nnina ennyiike ku mutima okuba nti omwana ono tannaba kuwona tetunnaba kumutuusa. Ffe tukole ogwaffe ebisigadde bya Allah. Tukole ogwaffe ebisigadde bya Allah. Nja kusaba abazadde tubeere bagumiikiriza. Allah talemererwa. Talina Allah kyasobola kubeera nga tatukolera. Tetulina nti mwana ono yazza musango. Nsaba Allah tulage ku ssanyu ly'omwana ono n'abazadde abalage essanyu ly'omwana waabwe. Simanyi buwangazi bwe tusigaza ku nsi kuno nze naawe. Naye ne bwe mbanga siriiwo omwana ono naawona. At least munoonyanga ku baana bange ne muba balaga obulamu bw'omwana ono nti Allah asobola okukola ebyamagero era omwana ono yawona ng'ayisiza ku ddoboozi lya kitammwe. Simanyi kye nnyinza kuba wanze ng'omuntu wabula okusaba Allah n'okuteekayo amaanyi okulaba nga Allah asuusa omwana ono awone. Mpulira nga omutima gwange gutenda walira okwogera ku mwana ono ebigambo bye nsobola okumwogerako kuba ngina ne mutunuulira ne ndaba nga bye njogera tabimanyi. Naye ffe abazadde kye tuyitamu ffe tukimanyi. Saba Allah abasobozese mwenna bannayuganda nga sisosoddeemu. Allah bwe yagaziiriza n'abasukkulumya n'abawa ku nsimbi ennene. Abantu abatadde sente ku ssimu kuno si bamufuna nnyo. Omuntu okusindika ebitaano n'asindika 1000 n'asindika 3 waliwo asindika 2 n'agamba omwana mu sheekhe mumusabire. Naye Allah bwe yagaziirizaako mbeegayiridde ku lwa Allah. Mbeegayiridde tuyingire mu bulamu bw'omwana ono. Allah ayingire mu bulamu bwaffe. Tuyingire mu bulamu bw'omwana ono Hamida Namponye. Allah ayingire mu bulamu bwaffe mu nsonga zaffe ez'enjawulo. Teri kitasoboka miliyoni 25 kufa bannayuganda. Abalala basaba 8-10 nga bagenda India. Naye mbasaba wano we tutuuse tuli makati. Kwe tutuuse olugendo alhamdulillah tulutambudde. Banange Salamu TV tuli basanyufu nnyo olw'omulanga guno gwe mwawulira ne musitukiramu. Saba tiimu yonna eweereza mu Salamu TV, muganda waffe Ali Mbyuma, muganda waffe Haji Abdul Karim Kalisa ne tiimu yo mwenna, bannaye bakadde baffe Haji Team Kalisa, Kini tiimu mwenna aba TV. Tetuna kye tusobola kubasasula ffe, tuli banafu. Naye ow'amaanyi gy'ali Allah yasobola okubasasula. TV eno nsaba Allah agitutumule agifuule yetutumu. Suluhu Islam Media tubeebaza olw'omulimu omulungi gwe mukoze. SK Muzirimu Daawa tubeebaza olw'okwewaayo ne mwerekereza nga temulina kirala kye munoonyaamu wabula kuyingira mu bulamu bw'omwana ono. Allah ayingire mu nsonga zammwe ez'ekyama n'ez'olwatu. Bannaye buli yenna awaddeyo n'ateekayo omulanga n'awaayo ssente ze ne musheyalinga vidiyo eno. Mwenna bannayuganda abali mu nsi ez'enjawulo
Sweden, abali Germany, abali London, abali mu USA, abali Canada, abali awo mu kiwondo ky'Abawarabu, Dubai, Saudi Arabia, Jordan, Oman, mwena abali South Africa, abali wano ewaffe Uganda, wonna we musinzidde okuyimirira nga muyimirira ku bulamu bw'omwana ono, aba radio zimwenna bannayimba kwasiza Allah bafuulire ejjana nga buddira obwammwe, Allah abamalire ensonga zammwe olw'omulanga guno gwe tukubye ssebo. Nja kusaba taata w'omwana nga nziramu ennamba 0701 32 74 64 0772 32 74 64 ne 0701 94 97 79 era nyiga star 185 star 9 hash oyingizemu kodi 4284 126 ejja kuleetera Salfa Charitable Organization. Olw'omulimu guno ogw'ettendo gwe tuzze nga tukola antwala okusiima kwange nze nja kubateeka mu dduwa olubeerera. Allah abasasule ekisinga obulungi, mwenna abasitula amadaala bamalire ensonga zammwe, ate naffe mutusabire nnyo okutuukiriza obuvunaanyizibwa buno. Si bwangu okwetikka omugugu ku ssimu ogujja nga mu 5 2 3 ne gukuŋŋaanyizibwa bwe guti. Wallahi kino twali tetukirina nga ne ssente ezipakira abantu bano bamala kuzinoonya. Ono imaamu wa muzikiti, bwe twogera ku imaamu embeera buli omu aba agitegeera bulungi, si musuubuzi nti mufunyi. Mirimu gy'obusiraamu mugimanyi giba gyakwewaayo. Naye olw'ezzadde omwana ono atuluma, nze alinga wange buli kiseera sitereera mba njagala ndabe nti at least naffe tulina kye tuliraga Allah titwayingira mu bulamu bw'omwana ono nga tuyita ku media. Allah n'ayisizaako abasiraamu bannayuganda ne batuwa ssente. Nsaba Allah abasiime mwenna. Banayinzira mu kwebaza ttiimu betukoze nabo omulimu guno, aba Salamu TV, aba SK, aba Sulu Islam Media, olw'omulimu guno gwe mukoze okulaba nga obulamu bw'omwana ono butereera bulungi. Allah abasiime, abasasule empeera ennene. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اصلح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي هدانا على أمور الدنيا والدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رسلنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وجزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. ebigambo byange bitono. Allah subhanahu wa ta'ala tugamba mu Quran nti wama jazaa'u al-ihsan illa al-ihsan. Tibutuufu akola obulungi asasula bulungi bwerere biidhinihi ta'ala kubiri Allah subhanahu wa ta'ala. Nebazanga simenye kuba mulimu mutwe sibirina ebitongole byonna n'abantu bonna kinoomu n'ebitongole ebituyambye ku nsonga eno biidhini taala. Seka ensonga zonna zinnyonnyodde nga sizze mabega kino nakiri nsaba Allah wekitiibwa obulamu obulungi, musasule musera, abamalire obwetaavu bwammwe mwenna, abasobozesa ekisigadde biidhini taala kitwanguyire biidhini taala tubeere nga tukifuna tukiteekeyo mu ddwa Allah subhanahu wa ta'ala agenda abeere ng'akolebwako biidhini taala. Amanya gange nze Shaaban Mponye Manyebwa Sekamanyebwa ndi imaamu w'Endejje Masjidi Tawhid Kakola n'emizikiti eminagi mumanyi kibuga muno ku Sekaziga n'emirala. Nisaba Allah wekitiibwa akkiriza okuwaayo kwammwe, ayisizeeko okubataasa abalabe bammwe era abalabe be, abasasule musera mu ekyo kyonna kimutodde asseemu omukisa Allah subhanahu wa ta'ala nekimuwaddeyo. Ebigambo byange byebyo. Namba zange si nnyingi nnyo, eri 0700 7 2 7 ereeta amanya ga Shaaban Mponye. Endala ya MTN eri 0772 5 6 7 35
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. Ikwana abawuliza abasalamu TV abatulaba kati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubebaza nnyo mikwano buli alina kyatukoledde okulaba nga Hamida afunirwa ssente okumutwala India okumujjanjaba. Mikwano mwenna barakallahu fikum. Tubasaba mutwongere okutudduukirira kujjanjaba Hamida. Tubaza Allah ow'ekitiibwa tusobozesezza okufuna ezo ssente ze tufunyeewo. Twebaza Seehi Sali mu Bosa afubya nnyo bambi okulaba nga Hamida ssente ziwera zikuŋŋaana. N'abasalamu TV Alhaji Abdul Karim Kalisa nawe mukwano tukwebaza nnyo barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mutwongeremu ne ku dduwa Allah akkirize byonna bigwe bulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nzaji Kasujja Ibrahim Ali. Kagambo kano kakulu nnyo. Buli omu yeetaaga obulamu ate era buli omu wa mugaso ku nsi. Tofa ku myaka gy'alina oba myezi oba ssaawa. Okuyamba kikulu nnyo era n'empeera Allah yazituteerawo. Tusaba tukwatireko omwana ono Hamida Namponye. Yazaalibwa alina ekituli ku mutima agenda kulongoosebwa India. Bakasondako obukadde 10. Twetaaga obukadde bw'ensimbi 15. Agenda abe n'obulamu ng'abalala bwe balina. Era tusaba mukwatireko bazadde be omwana ono abe ng'atwalibwa okujjanjabibwa mu ggwanga lya India. Barakallahu fikum wa jazakallahu khair. Tusaba Allah buli omu kyatodde kyasobola Allah amudizeewo. Abagagga gye muli eyo ng'osobola okuzza obulamu bw'omwana ono Allah gwe n'akuwa buwimpeera mu byonna. Oyinza okuba olina ekirwadde ekikuluma oba kansa oba kiki naye ate bw'oddaabiriza ono Allah ayinza okutereeza n'aba nga gwate naawe obulamu bwo buyitidde ku mwana ono ne bukomawo. Tusaba Allah buli omu amuseemu omutima ogwagala n'okwagaliza era atutaase omwana ono bambi abengadde engulu aterezebwe agende India bukadde 15 bokka. Ekyo kitono nnyo tukyanguye agenda jjanjabibwe. Tusaba Allah mwenna abasaasire era abawo obuvumu n'obumalirivu n'okuwaayo mutusaasire kulwa Hamida Nabulime. Bismillahir Rahmanir Rahim. Baganda bange